Kakalam Times kuoli yona jesinze okubatenga otulaba sakono tugoberera mu mbeera yonna bwe bali kubatenga otugoberera ku YouTube channel ya Feno kukubiriza okusubscribinga ne kukubiriza okulaba yoko wakiri dakika 2 nga tonaba ku subscribinga lwaki nkikugamba tunoonya watch time ade ina omukulu wange mu YouTube channel the final channel badangamba nti abantu oyino bagamba amazima amatuufu agakuleetera okwambala ettayi n'obatunulira mu maaso gaabwe n'obeera wa mazima so kulaba eddakiika 2 then subscribing so kwatenga followinga embeera nga begeza kwatenga entambula naawo olwaleero kitwagala okwogerako kiri wakati wa omusajja amanyiddwa nga Tamale Mirundi just lunaku lwali lwa kutaano ekiro yagera n'afuna accident bwe yafuna accident teyali amaanyi nnyo but etandise okwogeza abantu ebyama kiki ekyaliwo era lwaki accident eno yatuuka ku Tamale Mirundi balina ku lwa kutaano ssaawa nga 2 aweze ekiro then ku Saturday mutabaniwe oyo asitera okwogera ebikankana gwolabako ku screen awo naye yavaayo n'ateekayo accident ya taata we eyagenda mu maaso mu kaseera ako ng'ali side zizana Tamale Mirundi akyogera luno nti alina amaka mangi bakugamba alina amaka kabalagala alina amaka zizana kati kwolwo yali agenda mu maka gagezane wali mukazi wooli gwe babagamba munabyabufuzi ow'ekibiina kya DP nje yali agenze kwekisanya kyali kimukutte so n'afuna accident gye yafuna yenga yo omuntu tanaba kuvaayo bati yavaayo kwogera ku accident but mutabani we yavaayo n'ayogera ku ngeri gye yayisibwamu then nategeeza n'atugamba nti accident yafuna y'amaanyi nnyo era yasobola okubatenga tiyafuna injuries z'amaanyi nnyo ezireetera omuntu kubeera ng'agenda mu ddwaliro wabula yagifuna naye nga bo bagamba baddukira ddala ku poliisi ne bagamba nti wayinza okuba nga waliwo ekkobaane eriri wakati w'abano babadde ajjayogera nabo babadde ajjayogerangako mu mbeera bwetyo mu mbeera eno atugamba nti wayinza okuba nga waliwo ekkobaane eno mutabani we yabyogera nga bweyogeza kuba ng'olaba ku screen awo ekiwandiiko kye yataddeyo agamba wayinza okuba waliwo ekkobaane erireetera mu taata we okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno kinajjukirwa nti ebbanga eritali lyawala nnyo Tamale Mirundi yali ku ndiri era ebintu ebitategeeka tugamba nti yalina butwa nakogga naggwawo kati emmotoka gy'olabako awo yasobola okwatenga emutuukako so kusaba nnyo nga ye omuntu tamanyi kiddako newankubadde yakyogera nenaga nti abalabe be tebasobola musobola cause akyakontinuwinga n'okuba ate nga abaabya agamba mutwe za pusi zirina okuba ate nga zisesema zebabba so kyekigambo kyasinga okuba ate nga akozesa mu mbeera bwetyo naye mwongere okumusabira omusajja waffe Tamale Mirundi ensi ekyamwetaaga mu mbeera yonna naye nga boogeza kubatenga olaba ku screen ye emmotoka bwetyo yasobola okuba ate ng'ebeera accident yaguddeko ku lunaku lwa kutaano kati mbadde ngezaako followinga ndabe kiki ekituufu ekimuliko kwe kukizuula nti teyafunye buzibu bw'amaanyi nnyo newankubadde ng'obweralikivu bukyaliwo eri abamugoberera saako ne family members nga tebamanyi oba kino kyabaddewo nga kugezesa okusinziira ku Tamale Mirundi Junior agamba nti eyamukoonye ku roundabout y'ezzana yazze ng'alina intention ya kumumalawo bumazi Katonda nazza bibi so byebyo ebiri ku Tamale Mirundi mumusabire mwongere okuba ate nga mumusabira so okuba ate nga asimattuka abantu bonna abayinza okuba ate nga bamuleetera obuzibu nze Kakalamu the answer atakumira mpira ku 10